mwebale mwena bagenda maaso n'okulaba Kakos Facts 256 channel ya fene nunje nnyo show 8 wa Celebrity Patrol amanya gangenze Trace Mail okubeerako bulamba nga nkutuusako all the entertainment news ezigenda okuba maaso ezo z'oluwulira mu lugambo z'otalinaako obukakafu naye wano Kakos Facts nga wowulira erinnya nti facts gaba mazima meerere ngenda bbanga nkutandikirawo rumors ezigenda maaso okubeera nti ziri mu TNS tujjukire nti basayininze omwala gwe bayita Pinky Rahma ne basayininga Sama Soldier basayininze abalala betutamanyi nnyo but we believe nti rumors zineeno zirina effects ezigenda okuteeka ku TNS. Pinky yavuddeyo n'agamba nti yegomba omukyala Cinderella Sanyu and we believe emabegako wabaddewo beef egenda maaso wakati wa Shiba ne Sanyu so tetumanyi chiche bagezaako ku impactinga mu Shiba. Is it hatred? Is it kugezaako mulaga nti munnange yona jjo because tebayinza kubuuza okay coincidences do happen naye tebayinza kubuuza who is your role model ate noyogera mu competitor woli in fact bate ebikola mu maaso photos zigenze mu maaso nga zigenda all over social media nga ali wamu ne Jeff Chiwa kyetutalaba nga Shiba akyaliyo okay they have pictures but it's very rare okusanga ebifaananyi bya Jeff Chiwa ne artist gwa managing it's different, it's a different story wano ku Pinky ebifaananyi buyitingana abamu mwita chipi juni kubanga Jeff omusajja naye akana kaneno kalidde emyaka kawoza kakyali 17 tujjukire sage yali waawo yali ali 17 till now Pinky agamba akyali 17 but whatever the case Pinky speed gyotutwaliddeko yo nene nnyo but we believe wonaakendeeza ku bigambo ate n'okola ekyakusayiningisiza that is music tujja kubirinda yonna gye biggwera yonna gye bikola bitya tujja baffe tulinza ate banyi waliwo abamu kufe batakubira bigambo so anyway Pinky nga muvuddeko tugenda kwengerayo ne mwana muwala Jackie Chandiru tumujjukire bali mu group ye Cindy ne Lilian Babazi so the good artists nga bayimba bulungi nnyo the Blue Threes ate abamanyi mu biseera ebyo naye saga zibaddewo nnyo ndowooza omwaka guno nga gutandika twatandika ne ka video ka keko ng'ebiragalagala bimutawanyiza bimususseeko Jackie Chandiru yavuddeyo ku mukutu ogumu gye yabadde n'atuclarify nga n'agamba fine as an artist ogenda kunywa ebiragalagala ogenda funa vibe but think about what's next after the vibe so yavuddeyo nnyo nabeera so grateful ku maama we kubanga yamuleetera abapolice in the first place and then ne bamugalirako ne ku Neverlands maka gaba good life nga radio akyaliwo radio nekimusukkako so na deciding okumutwala mu rehab unfortunately yagenze okuvaayo oba radio yagenze okuva ku maaso nga Jackie Chandiru akyali mu rehab teyasobola kuvaayo kumu appreciating so that was the sad bit of the story nti avuddeyo ali fine naye abantu abamuyamba taliwo okuba appreciating mama we ne Lilian of course yagezaako because radio Chandiru yatugamba radio ekyamukoze ekintu kino koza amulabanga maama w'abaana be netugamba soko olimemu naye kyalo n'atunnyonnyola n'atugamba yali mu ba Blue Threes nga mukwano gwa Lilian of course Lilian maama w'abaana ba radio so if your friends omuntu abakulaba mweyo category so wabeera mukwano gwa Lilian abaana ba radio baba balina ekifaananyi kirala kye bafuna so kyekyamukoze ekyo ne bamusiba akando y'emiguwa ne bamutwala mu rehab good enough she's now fine era nga takkiriziganya na bitagala bino as an artist agamba nga talimbye vibe ogenda gifuna naye think about the vibe ngegenze so it's you so agamba appreciating buli omu okuva ku mama we ba radio ba Lydian and all those people who have been there mu bulamu bwe ebigambo bya Jackie Chandiru so ngenda bankwongerayo n'amawulire ga Dr. Chameleone yabiwako e Congo era navaayo tujjukire nti musically mu Uganda mwalimu abakongo nga balina music balina hit era kyatwalira ddala a long period of time okusobola okulaba nga by Chameleone, Bebe Cool, penetrating into the Ugandan music nga bano bavudde of course balina soko bafubutula but the year wawe then boba kikwate kya Uganda basoke batukube muziki so Chameleone yalabiddwako ne Koffi Olomide tujjukire Koffi Olomide ava eyo Congo so ate wemba njogera ku Bakongo manyi babeera nga bakojja abange yalabirwako ne Koffi Olomide tujjukire naye decide zedi wamaanyi tomuzaala wazala kuba recently akakola collaboration ne Diamond Platinum it didn't work out that well tubeere sincere wano teyakola
teyakolerako ddala. Of course Diamond akikubye, but this collaboration didn't work out okay for me, but I believe as all Ugandans tekyakola. So kyetugezaako okwebuuza, Chameleone wanakikwatako agenda kitwala ati, agenda kikuba ati, will it work? But of course by Ugandans Chameleone bamwagala yenga ye, era ne watukuba ne wamala emyezi gyo bamwaka mulamba nga tatukubye music, Chameleone will still be Chameleone. Agenda kujja kukuba oluyimba and Ugandans will love it. Abannayuganda baba kwagadde musical, just focus on music. Kati wali ogenze kwetuminkiriza mu politics bannange Chameleone, bannayuganda bazibu ne baba kwagadde musical, they will support you, and I believe a collaboration me as me ejja kola, cause Chameleone musical ayimba naye ojja mu politics mukwano. Tuba tugenda kukoleka naye katusuubire nti my opinion oluyimba lujja kola. Let's wait for it. Yagamba nti balwagala dde olukola, but since they are all celebrities ate bonna bamaanyi, so bali tebalina buli omu atalina time. Kofi abeera busy ne Chameleone waffe abeera busy, bwegamba ate buli omu nga si mwangu wakufuna. Omanyi mwabaddemu ezzalawo lingi nnyo naye anyway Chameleone naye ng'okakasa gw'oli muzibu wakufuna Chameleone. Anyway nze kambaleke omugole, tuyina the new mugole on the block. Abantu ba proposinze, abantu bakubya amavivi, abantu gena ne bagamba bannange mukakaneeko, mwala yatukubane na akayimba remana makula nti siri muyembe. Anytime omuntu ajja mulanga omuyembe mbo mulinze kwengera bajja bakutwaleko akanamba. So mukuba amavivi, Kapale the comedian yafunye mwana muwala gwagenda kuba nti ayanjula tabirwisiza bino bye muwoza nti nze nkyetegereza, simanya wetu wetegereza biki nye ne kadi zalumye dda okumanya nti ali serious. Naye munanga abantu bateekamu sente mu comedy wabwe n'olowooza bali mu comedy, naye yatukakasizza era n'atugamba nti couples ze yeegomba mu nsi muno, era bulijjo Babi ne Bobby Wine bulijjo abeegomba nga bakola obuntu bwabwe, bambala bu outfit ne bumukubirireyo mu kamooli ng'agamba bannange obulu nga bunzita. Naye nga Kapale congratulations, naye nojja otusudya nobeera nga Pastor Bugembe. Nojja otusudya nobeera nga Pastor Bugembe, mbusimanya in love she's unique, ate novayo notugamba mbusimanya nojja ebigambo byo tujja kukimako tumanyi woobeera, tojja tubula nga Chameleone gwe Kapale tosobola kuba nti otula. Naye anyways congratulations, tulinze mikolo na goma sikuluma ate abeereyo ebintu bya kaadi ebyo. Nena ensonga ejo amawulire gonna kasita gangu ano kompumi mba nina okugabatuusaako ano Kakos Facts 256. Mwebale kubanga mugenda maaso n'okulaba mu subscribing mu viewing mu liking byonna tusiima. Amanya gange sigadde nze Trace May, mubeera bulungi.